Okay, thank you so much for joining, ladies and gentlemen. I'm Aulile Kastaga Guao to Gakutusako. Trending stories over the week. Upon Elian, Kosane simple to what was the Tugamadi. We are proudly sponsored by Jolo Quality Properties. We are also proudly sponsored by Zaid Lighting Store. We say Wabanya Bandava. Stories trending. Nsambya Chandachi Yamazene Yajake Chivambulira. Nafuna olukyala lugogo. Nenze kyenina okugamba. Abantu mwenna abatijjisa abantu. Setukuwulira. Abantu mwenna abatijjisa abantu nga balina ensobi gye bakoze. Mu kifo ky'obbannyonnyola. Ne mutandika ennina engeri gye ndaba abantu we babiyita Nsambya. Agenda bayo wanakikola omwana w'amangi omulala ow'okubiri. Nsambya yakoze eki? Nsambya, he's a narcissist. What is a narcissist? Yakola ki? Twaliza akagamba akapya. Yakola ki? He's a narcissist. So kati separating ne Mirembe. Yeah, even Mirembe yabadde ku court yawo finalizing their divorce. We matchinde ba bloggers ne bamukwata ko. Next it was Nsambya's birthday 8th April. Yabaddeyo yesterday. Naye bambi Mirembe wawona Nsambya. Yabaddeyo Mirembe ku birthday. Nze ngamba bugambi wamuwona. So ku birthday Nsambya n'asalawo okuparedinga a new babe. Omukazi omukulu. Chokola bayagala basente. Ayagala basente bakwagala story ya Nsambya ne Mirembe lisijigobera bangamba. Yavayo bona bayawululi n'avaayo tebakyali gundi Nsambya kyali okukazimbi naye Mirembe yava bonna gye bali Mirembe yavaayo yapakinga n'ebintu bye. When was that? Yajja n'emmotoka ye n'abavubuka baalimu nga bambadde Mirembe Beddings and curtains. N'afuna akazimba kalala bakayita bakiyita kizimbe kine bagamba era Nsambya nzijukira Gloria k'ebirungi yavayo n'agamba mwe mwenna abaagala okupangisa ku kizimbe kya Nsambya mugende akibawe ffe tukizize tukimuwadde okitegeera naye muntu woba mutuufu you do not have to prove into your right. Who is proving? Nsambya and Mirembe bona bali mu proving anti nze ono mukyamu naye kyendaba you guys, if your relationship at the beginning was only in the public domain, ebimu just mu byemalire nga mmwe kimanyi ne Bobby yakyawaganako ko na mukyala we n'anoba tewali baganda batakyawagana. Yes. Tewali yakimanya. Yeah. Naye bannange w'omanya nti nno tuli mu business, at least ebintu ebimu twetaaga tubibike. Naye nze tubala nsiba mbagamba gwe mumanyi muti wawanima n'abantu bali mu kabali. Kano kabali because tukyaboogeraku. Okimanyi waliwo omweno olwakasi mweno saga. Okimanyi mweno saga. Waliwo abantu abakwatibwa Nsambya ekisa ne bagenda ne bamugula kubanga baba kati nnaku zinakola sales. So business perspective bano abantu basobola okuyiya stand. Olaba gwe mujja meya kitaddemu amaanyi ati gwegenda ku guni kuki ku internet ku YouTube otekemu video searching for biggest stunts made by artists. Ojja kulaba abasajja nti baaluka stand n'agiteeka million nga 3 naye nga tize stand ng'akimanya agenda kujjamu billion. So katukulage ekyabadde ku birthday ya Nsambya. Naye Nsambya Mirembe yawona Nsambya ekyo kyali kyena tekirina mpisa engeri gye kyali munosikaku muneba tyaka wabula wabona narcissist. Katulabe video ekyabadde ku mukolo bassebo ne banyawo. Make sure you subscribe. Tewerabira Jolo Quality Properties. Tewerabira Zaid Lighting Store. Katukomewo.
Happy birthday, Nsambya. Nze nkwagaliza amazaalibwa amalungi. Na byonna emmemme eyo byeyayaanira. Yesaba nze tulikusabidde nganze. Buli mmemme eyo kyeyayaanira, Mukama abeere wamu naawe, akikuwe, asanyuse omutima gwo. Obugalo obw'amaanyi oyo esiga okukasa okubewa kiseka wamu ne ku sawuli yako batunda sipeya eka so basangibwa wa kiseka wokka beesige emmotoka yonna yonna bagikola kati nga bakola ne deribale sipeyawo so kati ekijja bamuyita maneja waffe maneja Elimoni kale njagala okuba kayimba nga bajja ogenda laba bamamaasa tebamanyi tebamaasamaasa kale kuba kayimba nga waffe onajja alina tadimondikirabo onajja maneja waffe Nsambya waatali maneja Elimoni gwe tutuukirira abimalanga oyagalayo lwasa yangwe wa Elimoni mudoola abimala kale kati mukubira akayimba tunyumirwe omusajja sebo musajja wa ddiini nonya akayimba k'eddiini sebo akuba akayimba kaki akalosi y'ekyeyo muwa akayimba akakube katekeyo losi y'ekyeyo Ivan Segoya losi y'ekyeyo oba kuba akakalentayini ogifunye oba aya tokikola tolina mukayimba kansambya fani kyakyogamba gwe tugobye DJ wa pants gwe tugobye tolina akayimba kasi owedde kubuulira yino bagiresi losi yekyeyo tekayo iPhone tekayo airdrop tekayo tulina bubiri wammwe kyewewe toka muleka weyayo mulekwa alazeewa Scorpion weya mulekwa oba Scorpion kyukamba jangu gonna wooli kyukamba sokoje kyukamba sokoje kyukamba jangu kyukamba nze mbeera ne bayi busaaba amaanyi naye ngenda kusomesa 29 tugenda beera wali mu Land Star Love Fest emitwalo 10 okuyingira wamu n'emmeeza ya miliyoni 2 Love Fest there promotions nga bulijjo tuteeka byaki Nsambya Furniture Workshop ngayo etaddemu akasente okunkiikirira mu buli mbeera eyo kampuni Nsambya yerekerezako konteyina ze 4 nga zituuse ku kizimbe nasalawo najja mu Love Fest soke tugimalirize so as usual Nsambya Furniture Workshop tetugenda muvaako ebbanga lyonna tugenda kubeera oba ali singo ekirungi afune omukyala yuno simanyi bagenda kukaanya jangu dde wano ebigwo bimala osooka otugambemu awo ekiddako sooka onzirize basebo ne banyabo mwebale kujja mwebale kuwagira Nsambya Furniture Workshop mwebale kugula bintu mwebale kusapootinga mu ngeri yonna buli muntu gy'abeera asobodde era twagala okubagamba ebigambo biri wammanga nti ffe wano we tuli we are here to stay
era mwongere kuleeta bizinesi. Owulira omuntu yenna ayagala ekintu ekyekuusa oba ekyekwanaganya ku mbeera egenda mu maaso ku kizimbe kino, muleete buleesi wano, tujja kuba tukimala mu buwombeefu, mu maanyi, mu ngeri ey'ekikugu. Amaanyi n'eddoboozi batula Kyukamba Uganda. Ndi komediyani, ndi munnakatemba, ndi musajja wa firimu, ndi muwandiisi waabyo, ndi mutendesi waabyo. So best actor in the TV series. TV zibeera ku Palm Magic, bagiyitaga Myose, Afulanda ne Chapters, Watifu, Sanyu, Prestige, zonna zifeaturingamu naye nga yesebo. So Nsambya tutambudde naye nnyo nnyini ddala, era abantu abasinga bwe bandaba bwe bati bagamba yooyo omutamiivu w'oku TikTok. Nze gwe mulimu omukulu gwe nkolako, nasalawo tunywe kunywi era mbadde okwo ku TikTok nga nkubiriza Nsambya ti ekintu bwe kiba kitagaddemu jangu tunywe wabi mbanjogedde bubi. Nsambya workshop ekintu ekiba Nsambya workshop zekimukamba Uganda ekintu ekiba anzire mu style eri Asaba ne banyawo kyekyo ekyabadde ku mukolo. Omukyala Roza Mulabi abadde alina enviiri za orange. Bandi kakyala kalungi. Kabi Nsambya malaya. Oyambadde omusipi gino emisipi egyedde gya 1900 Uganda batugamba nga mubeere n'emikwano egigasa kati Nsambya egyo gy'olina gyegigasa. Nabo baagala bakubalako bakubalisa ke buli omu ndowooza omulaba. Nsambya munnanga ataddemu akasente. naye luli olaba kino twali tugenda mu bifo ebyebbeeyi naye kati era tubikoledde nomo places. Kikugwana, move on, everyone should move on. naye nga all happy birthday Nsambya. Tetujjagaana kubeeba tukukuliza myaka. Happy birthday. Namukazi gwalina mu. Naye waliwo aka birthday ke baalaze akedda nga Mirembe ng'abuuza Mirembe keeki wagikoze ddi? Mwana gwe mu budde bw'ekiro buno mwana gw'olinawulira naye kati omulabye nga balinga gwe bakaka ng'alinda message Mirembe kyenaye kyerimu video abadde alabika ng'omuntu alina gwakakasa. Bambi tokakasa ogenda tomera. Kale, thank you so much, ladies and gentlemen. Remember, tubategeza nti we are proudly sponsored by Jewel Quality Properties. Era nga kugamba kakadde kamu n'ekitundu ogenda funa poloti. Amazzi n'amasannyalaze byonna biri mu estate. Era nga tugamba gwayagala amasomero amalungi Mukono tekubuzeewo. Mukono district ekyasinze okuba n'amasomero amalungi. Era nga tugamba tukwata kibanja mpola. Gwe nwenako miliyoni emu jangu mu Jewel Quality Properties tujja kuba tukuweereza. Ate gwayagala ennyumba ewedde obulungi naawe jangu mu Jewel Quality Properties. Gwayagala okwezimbira ennyumba y'ekirooto kyo adiwe atekubuzeewo. Mu Jewel Quality Properties buli kimu kisoboka. Okay, we also sponsored by Zaid Lighting Store. Balina amatala ga buli kika. Oyagala amatala ga solar kekkereza amasannyalaze. Funa ettaala nga lifuna ku njuba. Oba ng'obadde okozesa units 2 olunaku, trust me ojja mu Zaid ogenda maliriza ng'okozesa unit emu oba ekitundu kya unit olunaku because ebyamataala twabisimplifiyiza naye kati installment ewange wabweru installment ku mitwalo 3 sigamba installment mbadde ngamba installing wogigula bajja ne bagikuteekera free of charge or with charges. Eyo offer twagibawadde kasita ogigula tugenda gikubaira abantu awo ewamwe mwetaaga bagenda bakuba akatayimbo. Kale, thank you so much. Tukwatagane ate later on.